abwe mbalabala yegwe mbadde nsubiro kwagala na mugamba nganze yegwe mbadde ninda nga yegwe nesunga banange gwe nsubiro kwagala naji nze nazze mukana akalulu nganjagala nga bwe nazze bwe mbanzirayo era namwe abanjagala oba mu abansupportinga njagala nga bwe tuzze mu kalulu tuddeyo tukaveemu nga bwe twazze nakubanze sizze mu kalulu kufiirawo kituba tukola tubeere basiru kubanga ngenda wangula akalulu abantu beekwase ate ffe tebatukkiriza ate ffe batukuba ate kisobola ndaba bambadde obukokolo nendaba abamagye nendaba bayita ab'SFC kale nendaba engeri gye bakwatamu bakwano bange n'olwekyo nefujja eri mu kalulu k'e Kawempe livumirirwa. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa Saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen abwe mbalabala yegwe mbadde nsubiro kwagala na mugamba nganze yegwe mbadde ninda nga yegwe nesunga banange gwe nsubiro kwagala naji nalo bali bayogera tekamu okalaini ke Kawempe North obada akokalala Kawempe North ate nyinza kukubira kapera kalala okubaako embeera gye nteekawo okubaako enkyukakyuka gye nteekawo kubanga maze ebbanga ddene nnyo nga ndaba ebintu gye bitambulamu nga si nnungi Mukama yantaasa nampa ekitone ky'okuyimba era nakikozesa bulungi nkinyambye okutambula ensi ez'enjawulo naye bwe natuukayo bwe nti nentunula emabega bwe nti nendaba ensi ezo kye zitusinga nga tezitusinga kinene nnyo nti oba zitusinga bugagga tuyinza n'oba tuzisinga obugagga ne resources nnyingi nnyo zitusinga ekintu kimu bakulembeze abaagala ensi yaabwe ate nga baagaliza n'abantu baabwe ekitali wano kale nenyingira ebintu bino era omuvubuka w'e Kawempe yenna nga kinnuma nti nze bwe nakula nasomera Kawanda natuuka ne mmala ebyokusoma emirimu gyabula namaliriza ngenze mbina ebibayita ebyekiyaye ebyokuyimba ebyannyamba nebibbula obulamu bwange kati bwe ntunula ate baganda bange Allah bataawa mukisa gwa kuyimba batunuulira ne nebaza Allah ne ngamba nga wantaasa mba butayimba nandibadde nga bo tebayina mirimu embeera gye bakoleramu mbi nnyo gye bakiringira eyo oba gye tuyita mu ghetto abasajja bajja ne babakwata ate ababakwata bennyini ne beerabira okugamba bakama baabo Kawembe okubanga kwate balina mirimu kale abantu bangi nnyo na mikwano gyange bamama bange bakolera ku nguudo bagira bakola kaseera nentunuulira emyala nentunuulira kasasiro agenda n'akuŋŋaana n'ayitirira n'agenda myala emyala n'emitono kale emizimbeko ne giziba endwadde ne ziva okwo endwadde bwe ziva okwo omwana gwanditutte mu ddwaliro awone amalwaliro ge matono ennyo nga Kawempe North erimu eddwaliro almost limu eriri ekkomambuga ate eddala eririwo tulina referral hospital omujjuze guli eyo kubanga yo referral ekuŋŋaanya abalwadde bangi n'amadagala agalimu nga matono nnyo okusinziira ku nnamba y'abantu kale ne tubeera nga bakwano bange abo oba abantu b'empangala nawo bempitiramu ng'obulamu tebutambula buki bulungi Kawempe ewali abaana bange bagenda kukulirayo nabo batandika okuyitayo ewaabwe kale kinkakatako nze ng'omuntu obutadda buzzi just mu kuyimba nenenyigira mu nteekateeka n'enkulaakulana n'ekitundu kyange nga nange kennyini nkyenyigiramu nga ntaddemu emikono gyange neŋŋamba Mukama ompadde omulimu guno ogw'okuyimba yesi ngukola naye ate sobola kuyamba nga nkozesa omulimu guno wabula waliwo bano bamwambala masuuti balooya baani bakola ebintu ebitasaanidde balooya be basinza okutuusa ku bannayuganda ebizibu kubanga be bawandiika endagaano ezo naye si bonna sebululongoosa abamu bantu bagamba nti omulya mamba abeera omu n'avugaganya be bakola endagaano ezo ne babba amataka g'abantu abataasoma abatalina kye bamanyi ab'amatayi tubakiririza mu ebbanga ddene nnyo kuva mu bibiina ebyenjawulo ne tulowooza nti be bategeera ennyo ne batugamba balina ziddiguri basoma biki ne balemeddwa okukozesa ziddiguri zaabwe okutuusa obuweereza ku bantu ba wansi kati nze nenvayo ne ngamba no there's something wrong
olwo tulina okukola abantu tukoze tutya bwe manga mwabikola mu mulembe gwamwe tutugenda kukkiriza ate mbikole ne muguno omulembe gwaffe bassebo tulabayo tutunula namwe kwe kwenyigiramu ngatto ne tugamba guno mwaka gwa ngatto tubiyingidde tubalage kiki balina okukolera mu masuuti ago naffe amasuuti ne tugambala okubalaga kiki balina okukola nga bambadde amasuuti nange ne mbawo akalowoozo nti baba basobola nabo bagende bayimbe kubanga mugoze eno bwe baba balaba tuyimbye bubi bajje nabo batereze bituyimbye obuki n'enzo gwabwe ndaba bagukoze bubi kale ne ngamba nti no tewakyali respect ya muntu yenna jana ngamba mbo yambala masuuti simanya ye asaze enviiri ayina ekiwalaata ebiki nganda bibyo byonna byonna tubakiririzamu ebbanga ddene nga tewaliiwo nkyukakyuka era abantu basigala babonaabona obulamu bwenkuliddemu era nakati ng'era n'abaana abato nabo bajje bakuliremu obwo sibaagaliza mbeera gye nakuliramu kubatuukako alright kale mpuliriza nakamba accident nti Echange sajja, this is not an accident. Tebyagwa bugwi. That's why I'm surprising everyone. You know musomesa wa yakusomesa ake kawanda akutumidde bamuyita musoke Faizo. Oyo mukuru wange sebwe tudinga nako bwaligira bwati nange nene. Yasomesa economics. Akutumidde. Dabye ko na baseka simene we yasomesa ako. Akutumidde nnyo sebo onywedde ekyo kubiringa candidate. Obanga mwe naba candidate. Twabala bako mbade temunna bakwerumbaga na ku kino. Mulabisenga bayine eddobozi erimu at least we mbanga ku 10 mwenda mulabika nga basa ekimu environment eno gwogiraba nti eyinzo ebamala okulaba nga buli omajjeyo kyajje gwe bawangudde n'amatira oba gwe batawangudde n'aberamu okusinzira ku environment nga we mugiraba sikikiririzaamu kubanga ngenda wangula akalulu abantu beekwase ate ffe tebatukkiriza ate ffe batukuba ate kisobola nti nze nabadde n'ekiteeso ekigamba electoral commission maybe etuyite fenna ba candidates etuyite etunyonyola ensobi ekize tukoze tunyonyole ne bano ba mikwano gyaffe ensobi ekize bakoze kubeera nga bayisibwa mu mbeera ki kubanga bwe twali mu harmonization meeting DPC yaliwo polisi netukakasa nti no yeyokka polisi egenda kubeera ng'abakuuma ddembe mu kalulu kano kinewunyisa era kyanaku nnyo kubeera nga ndaba abuzi uniform ez'enjawulo nendaba bambadde obukookolo nendaba abamagye nendaba bayita ab'SFC kale nendaba engeri gye bakwatamu bakwano bange nze nange kennyini kyantuukako ku nomination najja n'abantu bange abamperekeddeko okugenda ku nomination bwe natuuka awo ne baŋŋamba tebayingira nembeera ize neŋŋamba abaana bange omanyi tupe ize mumpadde abantu bameka titukuwa babiri ne mbagamba yiyi bannange nga tebamala munyongereyo ku bantu ne mbagamba naye yes muyinza oba mumpadde abo naye ate bannamawulire eddembe lyabwe bano bali ku mulimu gwabwe ebbula ly'emirimu eriri mu Uganda omwana aba afunye omulimu gwe nga gwa kusaka mawulire ki ekimugaana okujja okuyingira okusaka omukolo bwe gutyo muki munene kubanga eggwanga liguliko ensi yonna egutunuulidde bwe bambeezeeyo okumala kuba najja n'abantu bangi nze ng'omuyimbi kubanga nze gye nva ewaka nga ndi nzekka ngenda okutuuka eri ng'abantu bonna bakola ki nga bangoberedde eyo almost ebeera procession ate nga batugana procession mbanva we nabeera mu electoral commission eyo bambeezeeyo okumala essaawa 3 abalala bajjanga ne bakola ebyabwe dakika 3 nga bafulumye naye nakyo nti bali simanyi bakebera empapula zange bazeetegereza bikinenge kimu kyalimu okundireyinga abantu bange bakoleki bagende naye tebaavaawo era navaayo almost navaayo ssaawa nga 10 ekkubo lye nali ntegese okuyitamu nali mbaze kuyita Kawempe maze kuyita Bwayise Mbitaala nyambuke Kawempe poliisi then ngende Kate Farao nyambuke bwentu ngende ku 5 bangana ne ba blockingawo era nanga abasajja abo baaliwo era bakubamu ne butiya gas abaana ne bagalo resistinga ne kuba abaana bange bangamba abo batono nnyo fe tuli bangi we are over 500 and they are like only 15 ne mbagamba mwana mama nze nazze mukana akalulu nga njagala nga bwe nazze bwe mbanzirayo era nammwe abanjagala oba mu abansupportinga njagala nga bwe tuzze mu kalulu tuddeyo tukaveemu nga bwe twazze sagala kulaba n'omu asibiddwa sagala kulaba n'omu ali injured kituba tukola tubeere basiru tuyite gye batugamba tuyite era ne tuyita ne batuyisa mu kkubo ki eddala nga bamanyi eyo tetujja kukuŋŋaanya baki bantu era still twatambula ne tugenda kati ngaffe abakulembeze olumu
kitukakatako erudde okuprotectinga abantu baffe nti nze omusajja bwangana kubanze size mu kalulu kufiirawo at the end of the day obulamu bwange kikulu because sigenda kuvaayo mbenze kalifa mfudde kulafa oba okitegeera wani ya demberi I have a family okitegeera kati sebutitizi listen omuntu yenna bw'oyingira mu bikonde mu ring kocha akugamba dodge as much punches as possible nze nengamba abantu bange tuberi easy tuddeyo netuyite ewalala netugenda tusanga abantu bafewa ku ttaano netukola ebyaffe aba benasangawo era abatonera kubanga singa tebandireyinga baali bagenda bate bangi nnyo so nze bwe bangana kati bwe ntandika campaign nga batukiriza okutandika era abasajja ngambasanga ngera batugana okuyita ku main roads bichi nengamba omanyi kati bano bagala kutulemesa kuba bamanyi nti no bwe tuyita ku main roads eri social media eraga nti omuntu akunganyiza abantu ate batya maanyi ago kubanga bo omuntu waabwe takikola ekyo tasobola kola ki kupulinga crowd otegeeza ki polisi kuba tugamba here oyogera ku polisi oga omuntu waabwe polisi inayo nayo isimbiwo tegezo kimanyi kitegedde wama kale so itasobola nange kinakola nengamba kale kati mu kingendo bakola kikino kankyuse strategy kanzire ku tuddo njukunju nyingira munda abantu nebasanga jibabeera iranze ubondaba nze siriawo nti nkutte kamera abantu babano banjiya nyingira njukunju ninyingira nti leero ndi wamperero ne mufeffetta paka ku muntu akola ki asembayo kuba namanya bano nti obutitizi bwabwe buli nnyo ku makubo ku main road kubanga main road bako cameras nyingi bichi kati batyaga amaanyi omuntu okulaga nti olina amaki amaanyi nze nintandika ddo chuvula bojja kwesanga ngo oli complaininga ngabano bote babakuba era mwajalo okubuza ngati nga makamalo okwewandiisa ekifaananyi kyalaga ngo kubera okungana gaggaddira buli omu nakutya kati bano ne batandika okugana kireka mulimu abaana n'ebyana no ntino wonna we wangana okuyita nayite eri gye bakoze eki naye abantu bange nabasangawo ku kisaawe tiwatwala batwale saatwala batwale kubanga bangana otambula nabo bamu ne bakuwa ne bagamba katumulindire ku kisaawe gye nabasanga kati bwe nga omanyi amaanyi g'omuyimbi bwe nninya ku stage n'abaali awo bonna abaalinga ebbali bonna ne bakola ki nefuna amasanzi ne gabasika batandika okwegattako ne batandika okukola era ojja laba nti bwe nali ntandika abantu be natandika nabo nga ntandisa abakulembeze abalala b'FDC boogera tebaali bangi naye obudde gye bakomugenda abayitanga ku makubo bagenda bakola ki begattako at the end of the day we bagenda okuba ekifaananyi ekyo kyolabanga abantu bangi baali bazero ki luvanyuma bawera buwezi ne polisi lirupaza abakyayimba polisi nejja netugamba mujeke biki ebyuma nga nno ziri saa kubanga na very almost saa 9:00 ziri mu 10 ziba zituka saa 11 n'eddakiika nga 45 polisi netugamba obudde bwamwe bukoze eki buweddeko era abakyalina ku stage ne bajjako ebiki ebyuma njagala kubuza kano Khalifa nga tetunaba kubanja aragenda kugenda ku mubaka olaba oyina ensobi yonna gy'olaba banna abalala gye bakola nabo nga bo oba just oga nti era kye bakola kye balina okuba nga bakola kubanga okusinza ku byo tunyonyodde kirabika ggwe kale mukambere nga nyigirizibwa naye kansigaze obulamu bwange ne kino olaba nti banno balina ensobi gye bakola obutakola kyokoze nyigirizibwa n'embeera ize kubanga nsobola okubuuza ng'ono omwami ne mugamba gwe owulira bulungi ng'eri omwana omubaku byoli ne bamumenya eriiso ate ne wabaawo era n'omulala gwe bamenya okugulu era ne wabaawo n'omulala era gwe bakoze ekirala kati awo ng'omugezi ngamba omanyi abantu tebali ku kkubo wokka ate basula ku kkubo balina gye bava zenembalumba gye bakola ki naye nga nkondeeminga political violence era sikikkiririzaamu era kyobalaba nti nno nkugambe njagala electoral commission etuyite etunyonyole ono wabano yakoze musango ki bino byanjawulo ku makanya tunyonyole buli mu meeting tugamba polisi yegenda okukola ki okubaawo ne batulaga uniform tugenda olabanga kati bwe ndabanga kukoze uniforms endala ndaba ebirala kwegamba kibeere bit tricky ngamba
what's the magic behind? Wabulire kyo bategekedde ku lwa parliament ku bantu ba Buganda ne gwanga lyonna soke nkute sinza kulya z'amaanyi. Lwakuba waliwo mukwano gwange kyabadde agamba nti oba mukubye nnyo baloya n'ekyenyiza okugamba on record kibba ttaka yenna ali mu ggwanga muno ali engineered by lawyers kubanga baloya bakwatagana n'abagagga ne bakwata bana abantu ba bulijjo ne bakwata obutamanya mateeka ne babakozesa endagaano ezitaliiyo. Nze waliwo kesi emu gye mmanyi lwaki neetamwa baloya era loya nsobola mukkiririzaamu naku kumuwa kifo kyonna kubanga basinga obufere. Loya ng'agenda agamba Haji nti Haji bw'oba olina ebintu byo famire yo girageeko bimu na biki abimu ebiralo byesigalize nga gweka abimanyi nange looyawo oba okitegeera. Haji atuuka azibwa omuki omumwa obulwadde bumukwata Haji agenda mu kkoma nga buli omu amanyi Haji agenda kukola ki kufa. Looya nga atandika okuleeta empapula basayiningeko biki ebyo. Looya nga buli wajja okulaba Haji nga famire agigobawo muveewo ate ngoli tayogera njogera na nga bukale bwe yalinga anafuye nga tanabagenda mu critical condition nga bajja kubiro yakozesanga Haji endagaano ateeka ku miki kubiri ebintu abantu be batakola ki batamanyi kati nga batukaja zibu omumwa buli kimu nga bamanyi Haji agenze. Looya bino ebintu teyavaayo biraga family nti bannange Haji ne kiri kiki mukama nga ayamba Haji ndoza amala mu kkoma weeki nga nnamba Haji amaladde ki engulu Haji bamulaga abaana be babanjulira ebintu bye balaze Haji nga ne kiri ekintu kyange mubuze Looya nti ati Looya teyabitugamba oba kitegeera. So kati wabeerawo obubbi obuli mu balooya nti asirikira ebintu nti Haji singa aba afudde ebyo mu byo mutamanyi agenda nabyo kuba ne wali mu kumulaba mu kasenge yalinga amukozesa ki ndagaano kuteekako mikono nti kino kimpadde oba kitegeera. So kati kibba ttaka bingi nnyo ebibaddewo nga twesiga baki balooya kyova olaba sikyakkiriza nnyo mu bantu bagamba nasoma nnyo nina diguri era nze ebikibi kubanga wetulaba n'omugenzi Honorable Segirinya alina byakola bingi nnyo bano abeefuula mbu wasoma nnyo bamutayi ebyabalema. Okay, tudde ku bantu babekawo empe. Muzira ku bantu banga bekawo empe. Bannange embeeba z'omukwano gwe mundaze. Era buli gwempita bavubuka bagamba twanoonya dde omuntu alinga gwe. Ategeera ensonga zaffe. Kubanga buli ajja ayogera ku kimu. Museveni mubi aluddeko dictator, we are fighting a dictator. Nenga ye are fighting a dictator. Yakamala mu parliament emyaka ameka? Emyaka 2. Avuga emmotoka ya bbeeyi. Ennyumba yasuula mu kikomera. Abaana be basomera mu masomero amalungi. Ninebuuza lwaki tebatuyigiriza naffe okusurvivinga mwene embeera ya Museveni gye bayite ki embi naffe ntusobola okubaako mu mulamu nemufuna ebafunyeemuko nga nabo we bakola ki nga we bamulwanisa oba ontegeera nenzija nendowooza nti abavubuka bano tulina okubayigiriza engeri y'okusurvivingamu mu mbeera yonna kubanga ekisinga okuluma omuntu w'ekawempe obwavu buluma omuntu wallahi oba okitegeera ng'ate omuntu oyo obwavu bumuluma talirinda paka gavumenti weerikola ki weerikyuka wabula okuteekawo embeera n'okuteekawo ebintu ebipromotinga ebipromotinga job creation so nenzija nga mbaleetera servant leadership unit okwataganira awamu oba oli wa ddiini ki oba oli wa kala ki oba oli wa pate ki tukwatagane tubeere nga ffena tukulaakulanya abantu baffe fighting corruption and fighting for the rule of law. Good governance and transparency, economic growth and job creation, quality education for all, improved healthcare services and infrastructure and urban development. Nti abavubuka bano mukujjawo obutaba na mirimu tuleta ne system empya current problems with current solutions. Muvubuka nga mubuusa nti you can survive in this bad government paka weerikola ki kuba nange sijikiririzaamu ate amaanyi opposition emeddwa okwegatta awamu
ntiwe kaba kalu twegate tulite candidate atya omu so kwa tamanyi jibe livako oyino kubaba kugenda tambula nayo nino kugamba bakono bange ngabo tulwani sadikiteta tukoze tutyo kubeera nga tu survivinga abana bakoze batyo okusoma omuvubuka akoze atyo funa omulimu nga nina solution emu ekisookerwako okufuna emirimu mbavubuka kubalaga nti omuvubuka esimu gyokutte sikwe kubabwe kubibiki bifaananyi embrace technology osobola okufuuka influencer osobola okufuuka video editor osobola okuyiga e-commerce osobola okuyiga online importation notandika okuleeta ebintu okuva ebuki ebulaya ng'ate okozesa akasente kaki katono osobola okulwaninga Facebook ads TikTok ads notandika okufuna kubanga ba influencer bangi nnyo tubalabye ffe abali mu music tukimanyi nti okwata muwala wa Koko olaba muwala Koko oba bano ba Ivo ba Emily be creating dewe emirimu gyabwe tebalinze government kukola ki kuvaako nti omwana omuyita n'omugamba nkolera challenge ya second za 3 nakusaba emitwalo 5 kitegeeza oyo omuntu oyo amaze okuyiiya omulimu gwe tasobola kuddamu kugenda mu office kusaba muki mulimu gwa mwezi n'entita system nti nno mu buli ghetto at least buli muntu buli ghetto ebeerawo tugiteekemu free wifi hotspot abavubuka bettanire technology bayige ebintu ebyo basoko okyo kyokka abayo creating dewo muki ojja kumbuuza nkikola ntya ba mpya bulwaki banyiza ndisebo bwe nze nembala abalamu ningambe milioni 2 kale tukwateke milioni 10 botema temamu wifi hotspot okugiteekawo etandikirwako ekola abantu ekosa abantu nga 2 osobola ogikola ku mitwalo ameka 3 bugabanyamu emitwalo 3 notematema milioni 10 osobola okubeera ne wifi hotspot singa 300 of them kitegeeza oba okuyetinzeewo embeera ekirala bitune bingi nnyo ebivudde ekawempe for example bajuze kamiliyoni nga bayitamu art bashiba fikfa maker bamudra bani butunaaba tetukutte bulungi art ono nga nange kenyini mwendi art kintu kinene nnyo mu creating emirimu nti kalifa bwenkuba oluyimba lunko promoter alyako owa video afuna omulimu owebala afuna omulimu omusajja namukuuma waitress n'aleeta omwenge n'agabira abantu nga balinda omuyimbi n'ababoda abatwala abantu oba ontegeera ababoda abatwala abantu kati omulimu guno kubanga tegulina copyright kyabulabe nnyo nti omusajja nga Dr. Jose Chameleone gwolaba alina katalogu ye gyanditutte mu banka ne bamuwola omwana atunda chapati ku kkubo akwata omudaala gwe n'agutwala mu banka ne bamukuba ebifaananyi ne bamuwolayo emitwalo ameka 5 omuyimbi nga Jose Chameleone tasobola kukwata katalogu ye najitwala mu banka ne bamuwolayo wadde milioni 10 lwaki kubanga etekeryo ndabanga eryagenzeyo ebbago eryatuukayo ddalirinze ebbago lyatuukayo naye kino kye baakoze just balesi system egenda okumonitoringa ate yo system obuzibu bwayo nti negenda first of all egenda kuleta corruption nti no omuntu agenda bribing nga bamuzannye emirundi mingi asobola ofuna oba okitegeera ekirala amabaala gagenda dodging okuzannya music w'abana Uganda tigagala sasula guyagamizi I don't play Ugandan music here I play Nigerian kebera mu system oba aliondabye ko nganzanyo oluki kubanga kiri ekyuma kibaleeta nti kigenda ku monitoring emirundi oluyimba gye lukoze eki yeruzanyi kakati nze wembanga nine ebbaala yange abantu ennaku zino basomye kabavubuka bamanyi ekigenda mu maaso Nigerian music n'omulala n'amapiano nze nga babugambi DJ wange don't play local music akubire ono mulindwa jento bakubengo menganda ubo kitegeera mbukati tukigenda kujunga binsasule iki kitagere mu system copyright esooke ite nti omuyimbi mbenga nino obwannannyini nti nsobola okukwata radio phone enkwata catalog yange n'igamba radio phone fulumiza oluyimba mwebe kabendu wadde mulumpu ya milioni 10 okitegeera Chameleone najja nakugamba katalogo yange nga bwogiraba bakalifanze katalogo yange nga bwogiraba njikuguzize milioni 2 gwagenda ozanya music wange okumala emyaka emeka kitegeeza bafaani bange bonna abaagala ku music wange bagenda kuwuliriza babenga bawuliriza gweka oba okitegeera nsobola okukwata katalogo yange nga tukwataganye kubanga tulina okuyigiri okolagana ne financial institutions zitegeere business yaffe efuna etya etambula etya financial institution eberenga etukkiriza nti nsobola okukwata katalogo yange nenjitwala mu banka ne bampolerako ki sente cause at the end of the day when bankola ebivulu buli wenkola music ono studio gyenteekawo bagijjako omusolo buli kimu bakijjako omusolo kyentambuliramu
lwaki nze financial institution tenda bawo ojigamba bi iTunes ojigamba nti nfuna bwenti tibitegeera tinga nagije genda bimonitalingamu si kinene kubanga kankubulire ojagamba nti abeka wempe buli haji gwola abeka wempe alina abavubuka nga bana mu nyumba bamulinza afe bagabanako katano ku 10 kali nawo so kati nteka ya corporate yao ligenda bakola batyabo liyamba okubeera ngo omuyimbi alina obwannannyini ku music we obo ntegeera nti sawa zino radio fobuza nnyo oluyimba lwange nga sikukiriza sina nkolagana naawe nkulopa mu kooti ondiyirira oba katalogo njikuguza obo ntegeera mukujjawo mukunoonya emirimu twetaaga okuskiringa abavubuka okutekawo skilling centers nga bayiga ebintu bya hands on ebikwatagana n'enkyukakyuka nti nno bavubuka bangi nnyo bati nenga tazimanyi yandiyagadde ayigewo akole welding nenga takimanyi mu 20 nasobola obiga ebintu ebyo nabikola so nga tubaskiringa kituyambako okutandika bo okufuna emirimu gyabwe gwe imagine nga waliwo essomero eriyigiriza okukola enviiri eriyigiriza osala eriyigiriza ebya welding eriyigiriza ebyokuyimba okupromotinga talents kubanga ffe abaana babanaku twasigaza talent okutujja ku level eno okutuza ku level ki kalifa mbeera wano nga sirina kyendi bwe nkuba oluyimba ne ruhiitinga ntandikira ovuga emmotoka eyakabi nsobola okugula ennyumba nsobola okugula ki ate ng'ekintu ekyo kisobola okutwalira dokita asomye ebitabo okumala emyaka okutuuka ku level gyenkola gyendiko so kati omulimu guno gwetagufiibwako bangi baboxa nze namukwano gwange bamuyita Sharifu Bogere ali kati mu ttiimu ya Mayweather oba okitegeera nasomako naye nga tuli mu primary ngenda okulaliza bamututte ebweru yanchalenjinga nnyo ne ngamba maama gayi kati agenze obanze nkoze ntya Kalifa waabwe naye nange nalina ekitone ky'okuyimba ne ngamba nange kantobe muki mu music kati saawa zino Kalifa nkozesa okuyimba nga capital nojja nowesimba nawo ntinze teriyo candidate mulala nesimba mwera wempisize gali taitawo kumala kuleeta oli ayina amazannyalaze naye bamuleka eka ne bamundekera omwesobolera katono Kalifa kwebyo njagala yongereko ne kano nisebo nteekateeka zo nnungi ne banno bonna nnungi okkiza nti oli opposition yesebo mwakolako ku nteekateeka yonna nga opposition okujja n'eddoboozi erimu oba tebakuwa mukisa oba gotaba mukisa okujjako nga ffe ba young leaders oba ffe ba young politicians kubanga ffe tulina idea eyo I even feel bad okubeera nga tuli mu gundi nga tulinamu ONRM omwo then n'aba mu competing abayita aba opposition tuli nga 9 kuba tulimu abantu nga 10 ogambye abayita abeeyita olina kyomanye kye kubanga bwe tuba tulwanisa omulaba oli nga yaffe ono yakubanze yanemesa kino ate omwamuka kitegeeza tulina omulaba atya omu ebibiina ababitandikawo balemwa kubanga ffe tulizeemu nga tulinga abagoberera kiri balemwa bo bennyini okusalawo okutuula okusalawo okugamba nti tubeere kitya nti ku kino ekifo teke ku candidate atya omu nti nga Kawempe by election kyandibadde kirungi nnyo babibiina ne beegatta n'ogenda owulira beekuba nze nina candidate owakabi nze nina so kikwata kiri kwaba abakulembeze president we FDC president wa DP kubanga ate baba DP bakola endagaano omulabe era kinneewunyisanga nabo balinamu ne candidate ate kinina n'okuneewunyisa ate ne candidate wabano y'omu yali mukola endagaano ezo nga bakola endagaano n'omujjonkezi kyekiri kyoga nti beeyita kubanga bingi bw'ogenda obbaddu tunula bw'oti obalabamu ebituli kubanga waliwo allegation ezigamba n'okugamba nti nno lawyer ono yaliko lawyer wa gundi director wa CMI Damulira kati sometime n'ogamba oba amukubira akasemu n'amugamba nsindikira ompe ku masannyalaze nfune sympathy it is an allegation kale katuzireka ya candidate kola allegation njogera nze nkuwa waliwo ebintu abawagizibo towekkakkanya kutuuka awo no listen njogera nkuwa allegations nkuwa bikwanga bintu biri mawulire everywhere biri mawulire ki yogera mawulire allegation anti gisomewa mawulire gajijjemu
gindaga kusomera nga tuli ntufu kale je mpado kudde wabula kati chembade gama ntino ebibiina engeri gye baleta multi party system buli kibiina kigambo wange yasinga amachi amanyi biremeddwa okukola ki era ogenda n'okwesanga nga omukulu yagala kubuuza bituufu mu provokinga police mbwe bakube mufuna akalulu ngosese obusesi kanso ne police wagira kibiina kya NRM lwaki tekubwa NRM nakafuna kubanga police webe kimanyi ekyo tulaba nti kuba teyagala tuwangule kyogamba police ekolera nopo so Arafat ekisooka eri abantu abamanyidde okuzanyira mu bulumi bw'abana Uganda nti bogamba nti abantu eri abantu ababuze okuva akalulu nga bwe tunonye 18 nga bagamba abo bali bweru eri abewamba bali Canada bali Canada omanyi nze sagala kukakkanya nnyo bintu bikulu n'obikakkanya ku kantu akatono kubanga nemba gamba bwaba ali Canada nimondeetere kigasa kyo omuntu omukyala wa Kibalama wa mukyala wa Damulire wa mama wa Lukwago Martin atayina gundi yonna yakwesimba ku byabufuzi kubanga omanyi banna byabufuzi baba yogamba oyagala byabufuzi bwe bakuba abanupu abasinga tekibakwatako kakale kale abanamuli be bakubye bo bagala mukaluluki tibiraba nabe bakola police bwefuna obusungu nekola kimwe mufuna bemwogera mufuna sympathy Arafat kanjogera ku kintu kya provocation kuba nakiwuliddeko nga abantu abakyogerako nze okuloza nti ekintu bakikozesa bubi campaign incidents bbiri ezibaddeko ezirabiddwako ku mawulire eyasooka ye candidate waffe nga yakava ku nomination mukulu na lukola kojja wange ono manyinza ali babalugave agambye nti baloya bampisa mbi nnyo be balese obuzibu bamwe bamatayimu ekizibu kya ggwanga okusinja ku mukulu Sadat twalina edda jjajja waffe kansoke malize kojja so bw'aba ava ku nomination ndoza abantu beri nabo nga atambule basoko kwagalageza ko mukwata baite basuka na 10 kakati katugambe nti mwagala mukwata kiki ekireetesa abantu abo bukokolo aba police abaliwo abali mu ngoye za kachi n'abali mu uniform ezimanyikiddwa nga bali abalemereddwa ne bagamba tutaka ba commando era provocation ki bwe ba provocation yali nti gamba nti abadde atambula n'alinnya ka boda aveewo ne musikako musango kyo gwa muggulu wako kakati jjo lya abalamu ebyabadde weekend abantu bagenda ku rally erambikibwa akachike byokulonda program yakanyizibwako bakandetsi bonna obadde oyagala batuuke batya ku rally kubanga by the way ebyobufuzi byonna naddala nga abantu bali mu kiseera kya campaign ng'ekawempe north we bali bibeeramu ko excitement bibeeramu era n'ekyo ne kkooti yakikkiriza bibeeramu embeera y'obuwagizi era kyova olabanga lwe bakwata na lukola enkeera omukyalo w'NRM teyakwatibwako yakola procession ate muwagira kyakyali mu mateeka kubanga nga byobufuzi oteeka okukola ku procession kuba sijja kugamba nti waki tebamukwata tewali nsonga lwe bamukwata nga bwatali nsonga lwaki bakwata na lukola n'olwekyo kakati abagamba mbu nalabye provocation kiyavaawo ku bantu abava mu kitebe ogenda ku rally venue temugoberera amateeka g'ababyakwerinda ge babagamba waliwo mateeka ki kuba okyeddala eriva mu gate mugenda okukola campaign zammwe temwagala batambule bw'oba ova mu kitebe ekavule ng'ogenda venue we yali kuba okyeddala bandikozesezza bandibuuse mu bbanga oba bandireese ebintu ebibasitula katutwale nti abaali batambula bali bakola procession nga bagamba abantu bonna olwaleero abali ku alimanda bonna bali mu mamotoka iraga kwa baga parkings ku police wandege esawa ya leero bonna bali mu mamotoka bawerekera yes kakati omuntu ali mu motoka akola atya procession at the same time nga muli mu motoka era provocation ki yaliwo police bali bagikuba mayinja nga bava mu motoka bakuba wabweru bali bakola provocation ki oba bavuma bigambo ne bibanyiza so nze njagala okugamba nti ekintu kino ekimu kisiigibwa kifaananyi okugezaako okukozesa naye ate katukitwale nti kale bw'oba waliwo provocation police ekwata etya omuntu aziza omusango
Ugamba arrest. Yes. Kibayita arrest. Police ekikola etya. Arrest yo kwe kuba omuntu gomaze okukwata n'omukumunywonyera kiboko nga we bakola. Abantu bonna nabalabyeko naddala abakyala abo abana. Ng'oggyeko ne mukisa gwe yalaze n'abataalaze bonna balina ebiwundu, abasajja balina ebiwundu n'ebirabibwako. Eriyo babiri abaweereddwa bondi baatidde n'obbaleeta mu kooti nga bo tebasobola kutambula, Mayiga Ronald Nasega era poliisi abatalidde ku kakalu kaayo tebasobola kutambula. Kaakati baali balwanagana nayo. Nolwekyo nze nsaagala kulabira ebintu ebikulu ennyo tubiteeke mu mbeera y'olusaago ey'okugamba muwadde mubaprovokinga mukikola mufune obululu mufune sympathy. Bululu kikaaki obuva ani agala akalulu akava kumukuba emiggo. Bakandidate bameka abayinza okugamba nti nze mu mpewo nyiri kiboko mpangule. Kubanga at the end of the day NUPC deploying police. NUPC deploying aba abasajja ab'obukookolo. Kubanga senga wadde ogamba nti no police lwaki ordinary police eriwo badge overhaul means nti abagaza NUP police tekyabasobola kati tuleeta bana ab'obukookolo abatalina namanya. So nze ndowooza nti ensonga enkulu ennyo era kitandisana kubuusa maaso kyekyokulaba nti lwaki ebitongole by'ebyokwerinda ekisooka bikozesa eryanyi lisukkiridde. Ekyokubiri bimenya amateeka nga tebigambwako. Kino si kya NUP era nsagala kirabira mu kabanga katono bwe katyo kagambe nti no kubanga nga bwe tulabyeko tokirabira ku Kawempe. Sikirabira Kawempe kubanga tebisokedde Kawempe wokka. Nkugambye akalulu ke twalimu Mukama akyayambye muno temunnabaamu yafudde. Olwaleero mu parliament Minister agambye nagenze nenambulako ku munnamawulire yakubiddwa tugenda covering costs ze kati abataalwadde Minister akoba bali ku bitanda abalambula bali ku bitanda oba Minister agamba nti kasita sente y'omusolo weeri mukube tujja kujjanjaba. Agamba nti obwenkanya okuggwayo nga tulidde eyakikoze kino neyakoze ekikola kino kikyamu tumuvunaanye bwenkanya naye ogamba tujjanjaba teri agala kumujjanjaba kyogamba nti omunamawulire oyo agamba nti okwa ngenda funa kamera empya bankubye nfunemu kamera empya nga ye ekyo kyakolerera. So nze ndowooza nti teri muntu ayagala kuwangula kalulu nga abawagizi babali mu makomera nga abawagizi balina ebinubule ng'oba n'abamu bafudde. N'olwekyo luno effujjo eri mu kalulu k'e Kawempe livumirirwa. Okay. Ngenda kukomako katono ewo gye bujjakaawo one ombuulire yewa mulya mmamba. Kubanga nkolagana ne security abantu bangi manyi nti muno abantu bangi abali professional. Naye era manyi chovola banga ne government yennyini jjo Mwami Bahati abadde yada representing minister prime minister in parliament yagambye bano tetuba manyi kubanga tebasobola ba owninga. So waliwo akakundi kendowooza nti kaagala okwenyigira mu nkaayaniza ebyobufuzi ne kalaba abantu aba NUP nga abalabe b'eggwanga. Ideally sigambanga konti muntu wa NUP tasaana kuvunaanibwa abaziza omusango. Kyetugamba kyokka nti muyise ng'amateeka kye gagamba. Naye bw'olaba ate Kawempe North yajja ku njegoyegoza z'okubeera nga waliwo okuwambibwa okubaddewo. Omuntu yasembye ndoozi yawambiddwa jjo Jinja bamuyita Shakulu Matovu. Luli bawamba omuvubuka bamuyita Nicholas ku Lwokuna bamutadde jjo. Ojjukira nti bawamba ssentebe waffe wa mobilization Nkulu Nyanzi bawamba abakatiko ka EMC tebabagulako bonna misango basuule balumba ekitebe ne boonoona ebintu ne babba n'okutuuka olwayo tuli musango gwe baali bavunaanye muntu yenna. So ekyo okigattagatta n'ebyo ebibeerawo Kawempe North yajja buzine enjogera enyangubaga nti negwa mu gaapu ezo. Yagwa mu nteekateeka. Kyovola banga akakundi kano era ke kaabaddewo kukuba ku Mande. Babalinako obuzibu ki? Anti engambye nti batwala NUP ng'abalabe b'eggwanga. Kyovola banga katugambe ebyennyambala bo buli kaseera bakyusa n'okukyusa
luli bagamba nti enkofiira erina ekizibu kakati bagamba ovulo nembuza nga tebannakwata batotalu ndaba nnyo bamakanika batotalu nga bambadde ovulo eza red ne kaki okiraba ovulo kyekizibu oba kala ya red ovulo beba mu white unit chair armed forces yambala ovulo emyufu nga sigirabangako naye nga ensonga enkulu nti omanyi bagamba kapa beyagala okulya obwana bwayo ebugamba buunyanga emmese enonya any form of excuse ebulye kakati olwaleero akakundi ako ekyemukisa omubi kalabika nga kasingisa abagala okwa professional amaanyi okiraba kubanga buli group yonna ebeera mu extremists naye kiba kibi extremists bebasinga amaanyi kubanga kyekyavaako ne genocide e Rwanda kitabantu abamu poliisi nayo inabe yeeganye kati ate amanye temugalabako temugalina mugenda kulopaana at least kyebaliko nti baliko tags za UPDF n'abo ab'obukokolo nabo mu uniforms za black ziriko tags za UPDF ebifaananyi byafuniddwa nga bali ku mamotoka agamu gabaddeko ennamba z'amajje agamu tegabaddeko nnamba etteeka ligamba nti ekisooka osobola okuwawabira atone gino nga sawuleza waggwanga osobola okuwawabira abo abantu nga basekinomu osobola n'okuwawabira bakomandazi baabwe ne bankubadde bakomandazi tobalabyewo ne babalina obuvunaanyizibwa okulemererwa okuduumira abo ababali wansi n'olwekyo abokuloopa ojja bategeera nga tutaddeyo emisango wiiki ejja inshallah kale katujoganuka tono okugatta ebintu ebyo nti ekizibu kye tulina olwaleero nze kivula nga nagambye mwayi musoke nti sagala kitabira mu galubindi ntono nnyo kubanga ku nkomerero ya byonna bwaba wawe ekizibu kati abo baadde bakuba kibooko buli oluguudo na balugadde nga bakuba buli muntu ayitawo basobola okuba nga basobola okukubiramu atali wa nuupu be batta amasasi ge gakwata mu Kampala mu Novemba 2020 bonna bali ba nuupu okyaba so ku nkomerero ya byonna teri muntu afunamu nga enkola etambulira ku mateeka breaking it down awo no mbadde nkwagalira okunyonya nti ku charge sheets walabyeko ki kubulyawo wizoga nti mnange baba kutte oba tuvunaana okuba nti tumenye etteeka bweri tebatuziza omusango omanyi mbadde mu bintu bino okumala ebbanga ggwanvu nkimanyi nti abantu bano oluusi basooka nakukwata ne balyoka balowooza omusango kati kasooke kunzemu ekibuuzo kyo ku charge sheet yabaddeko abantu abangi yabaddeko abantu 21 kwabaddeko ne Bomuwada n'abalala bavunaaniddwa mbu baazibye ekkubo abalala ne bagamba common nuisance abalala ne bagamba nti bayonoonye ebintu okiraba kaakati nembuuza nkugambye nti abantu nga 21 babadde mu mamotoka Honorable Muwada ne Honorable Nyeko babadde mu motoka emu ng'erimu abantu nga 6 babadde mu motoka Nuupu eri branded ng'erimu abantu nga 6 ne PC enyini mukisa yabadde mu motoka ng'avuga ono mulemu kuzipakingidwawo kakati kyembuuza nti bafulumye ekitebe ne bazikiza emmotoka wakati mu luguudo ye katugambe nti bakikoze ekyo etteeka ligamba nti bw'olaba alemedde mu kkubo ojjayo kibooko n'omuwewenyula sira kuteeka n'olwekyo bakwata akireewo ali Masaka kaakati mu kkomera bamukwata ne basooka ne bagenda ne baaza ewuwe ka statement kebateekako akasaaki bateekako kibanoonyereza omusango baita unlawful drilling nti otendeka abantu otraining abantu mu ngeri etakirizibwa mu mateeka kaakati ndowooza ne bakasiba weekend yonna nga bafumba omusango kuba bamukwata ku Lwakuna saabwe ziti ne bafa weekend yonna nga banoonya omusango ku Mande ne baga tumutwale Masaka yabba omwaka oguwedde n'olwekyo nkwadde abakulabirako bangi nnyo bazze bata ne babasuula obusuuzi nga tebaguddeko na musango noga mumukutte mu bukambwe ne chairman Nyanzi yennyini gwe bakwata mu bukambwe n'amasasi ne gavuga netebamugulako musango tebamugulangako n'okutuusa olwaleero so bw'olowooza nti nno bano ekigendererwa kyabwe kyakukwata bakuyise mu mateeka kiba kikyamu bano ekigendererwa kyabwe kyakukozesa byakwerinda kubanga babonereza bano olw'okubeera abanuupu ombuuziza ki kye twakozeewo ekisooka
kitubadde tukola ebbanga lyonna kubanga ebintu bino ebibadde ku NOP tebibaddeewo kaakati bibaddewo ndowooza bukyanga tugenda mu kalulu situva ne tugenda kubanga nkugambye ekyokulabirako nti akalulu akagwa bakwata campaign team yonna abantu 100 ne bakuba mu kkomera 100 ne tubafunira bail Masaka olunaku lulama twava mu court sawa 5 ez'ekiro ne tubafunira bail enkya ne bagamba kati mmwe mwasangiddwa n'amasasa 4 jo nga gasangiddwa Makerere nenga bonna badde mu kkomera ne bavugibwa ne balitema mu court martial so bolowooza nti bano ekigenda kyabwe kyakwasa amateeka oba weerimba era mu njogero ennyangu bakugamba tukwe uniform oba wakajja ekigendererwa kyabwe kyakubonereza kyakukozesa amateeka nga ekibi nti security kubanga security amateeka gagiragira okukuuma eddembe ly'obuntu security yandibaite yenyigira singa ba NRM ate dda balinanga ku nsonyi edda baddiranga ebisajjasajja ne bijja nga si bya security kubanga jjukira kalanga action plan eri 2 nga at least toyinza ba owninga naye nga gasajjasajja bagakwasiza emiggo ne mundu mwami Kayihura n'aleeta Abdullah Kitatta ne boda 2010 ye okiraba nga babalonze naye kaakati okozesa uniform y'eggwanga ng'abantu bamenya amateeka kyeyononere kyali muntu n'olwekyo gwaffe tukozesa amateeka tugenda mu kooti emisango gino gyokise giwulirwa mu budde naye ekyo ekiri mikono gyaffe kyakugenda mu kukozesa amateeka kigagamba n'ekyokubiri ekirungi ennyo nti bw'ogenda mu kooti oba otaddewo record kubanga okugeza bw'ogezaako okunoonya rekodi y'abantu abawambiddwa emyaka egiseena osobola ogisanga mu high court nga tugenda n'abawambiddwa drones n'engeri gye bawambiddwamu bw'onoonya rekodi y'abaabula bakibalama baddamulira osobola ogisanga mu court mu high court kubanga abantu nga boogera buli omu ku 18 ngeri ki gye bakolaki gye yawambibwamu era omusango gw'okumenya n'okubba ku kibiina gugenda kutwalibwayo ndowooza ku bbalaza awamu n'okuba kandidate waffe ogw'omusango omulala era nagwo tugenda kugutwalayo okulaba nga kiteera mu rekodi ya kooti bw'eneeba egiwuliriza nga twebaza Katonda kuba tumanyi tujja giwangula bw'eba tegiwuliriza gijja sigalawo ku kooti ku rekodi ya kooti